oluyimba lwennyimba kimanyi nange sirwangu nnyo nabadde ndoboddeko omwoyo wa Mukama n'agaana njaddogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde luveeko ggwe terwabadde lulwo muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muzuukuke omusiri guno gwetaaga okukola ngamba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri tidde ennyumba enaatugwira ngamba muzuukuka abange mwanguwe mwanguwe kaleediyo twalina kamu fenna ne tweyiwooko leero tulina ziwerako fenna twevumiroko n'otalanga bya munne bwabiranga assaako ebirala ate nakkaatiriza temugenda newalala muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muli kuki ettooke lino lyetaaga enkondo n'emmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri. Haleluya. Kama yebazibwe nnyo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Mukama abakuumye atya njalakkiriza Katonda nti buli kimu kitambula bulungi ku sayidi zeeyo. Bwe kiba nga tekitambula bulungi tuukiriza Katonda nti ate wabaawo essuubi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuti bwe gutemebwa okuddamu okuloka. Njagala kuwanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu gwe wenna ali ewala n'okumpi. Omusiri guno gwetaaga okukola. Oli butereevu ku Just Gospel Media Uganda wamu n'omuweereza wo muddu wo mukwano gwo muddu mu Kristo Nicholas ng'ayenze agenda okuba nga nina ensonga zengenda okuba nga njogera naawe mpola mpola nga tebatuwulira mu ddakiika nga 40 zokka tujja kuba tuvuddewo n'obutawera olabe ate nga tukola ebirala. Tulina ensonga nnyingi ez'okulabika nti tusomesa ddala ng'omubiri gwa Kristo. Ebintu bino tetwagala nnyo kujja byogera ku bantu bano, kuleeta bifaananyi byabwe ku platforms zaffe, kiwulikika nga ffe abatalina byakusomesaako, naye nga tulina topics ez'okusomesaako ng'omubiri gwa Kristo. Tetuleeta mannya g'abantu bano nti tunoonya nnyo, kosi nkimanyi to some people it is making news. Buli alina platform aba ayagala n'anoonya ekitambula ekitrendinga akebereyo alabe tufunyeyo abantu 1,000 1,000 abalabye. Some people are using this time okufuna viewership n'ebirala ebigendera maaso, buli omu n'ebigendererwa bye. Naye era kino kinyala okutegeeza nti si bwe kyandibadde. Ensonga zino buli omu aziraba bulala, naye nina ensonga gye njagala nkutegeeze. Ebintu si byangu, ebintu byatabuka. Mukama yebazibwe. Tulina topic gye twanditandise wiiki eno, naye nina ensonga gye nyagadde tusooke twogereko ku nsonga eno. Nandiwadde amagezi abantu aba interviewinga
abapostinga ebintu bino nti temubitwala mu ngeri ndala, mubitwale mu ngeri ey'okuwuliriza pointi z'abantu ze boogera ne lwaki n'okugoberera ebyawandiikibwa. Tujja kukola nnyo amakulu tetusinga okunoonya okutegeera mu nsonga zino, wabula si kwogera bwogezi, si kupostinga bupostinzi. N'okola omutwe Musumba Bugembe ne Mama Fiina bakiguddeko. Kati abantu ne balaba omutwe ne babeera excited ne bajja balabe kiki kyabaguddeko, bagudde ku ki? Tuli ffenna. So tekikola makulu mu ngeri emu oba endala. Mbeeko ebigambo bye njogera naawe mangu nnyo mu vidiyo eno gy'olaba egenda maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nzikiriza nti ogenda kuweebwa omukisa. Weetegeke. Luno oluyimba lwennyimba kimanyi nange si lwangu nnyo, nabadde ndoboddeko omwoyo wa Mukama n'agaana, njaddogerera mu ngero abikkulirwa bikkulirwe, bwe wabaawo atategedde luveeko ggwe terwabadde lulwo. Muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga, muzuukuke omusiri guno gwetaaga okukola, ngamba mukwate kumbi mukole, ettooke lino lyetaaga enkondo, bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko, ate tudduka sipiidi ya yiri. Nina njagala nkuwe eddoboozi lya Musumba Bugembe abeeko ensonga zannyonnyola. Njagala ozuwulirize mpola mpola, mbeeko ebigambo by'okunnyonnyola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Abayimirira nange omanyi gwe okuteekako essimu n'olaba Shiba ng'akutiimye nti mugende mu show, n'olengera Eddie Kenzo, n'olaba Rema, n'olaba Madrat, n'olaba Bamaliaki, n'olaba Comedy Store. By the Comedy Store I'm coming soon. N'olaba abayimbi mwalimu obwesittaza naye mwalimu obwesittaza naye mu nnyambala, abamu mu nnyambala, abamu nekibayisa buki bulala. Naye njagala kutegeeza abantu nti maze emyaka 10 n'omusobyo nga mpita bantu bajje eri Katonda. Era kyenagambye mu vidiyo nti ffe tubaagala, era neebaza nnyo basereebu bonna abayimirira nange. Omanyi gwe okuteekako essimu n'olaba Shiba ng'akutiimye nti mugende mu show, n'olengera Eddie Kenzo, n'olaba Rema, n'olaba Madrat, n'olaba Bamaliaki, n'olaba Comedy Store. By the Comedy Store I'm coming soon. N'olaba all the celebrities kankomaawo neme kumenya ki mannya. Ade nkusaba ebigambo ebyo biwulirize, ebigambo ebyogerwa biwulirize. Akutegeezeza n'akugamba nti ba celebrities, naye bonna ba celebrities abamenyeddwa amannya gaabwe, bonna ba secular, tuli ffenna ba secular bonna ba celebrities bonna abamenyeddwa ba secular. Kati nakutegeeza nti kiba gwolaba tolaba nga kyanjawulo. Shiba, Gundi bonna bamenyeddwa okulangira ekivulu kyo. Tuli ffenna okulaba Bebe Cool ku shoyo lwakuba nti abayimbi nabagamba nti bannaawe bwe mujja ku show temuyimba ki? tebayimba ki?
bayimbe gospel bamwina talimba Yesu asubiza abayimbi mwalimu obwesitaza naye mu nnyambala abamu mu nnyambala abamu nekibayisa buki bulala naye njagala kutegeeza abantu nti maze emyaka 10 n'omusobyo nga mpita bantu bajja eri Katonda era kyenagambye mu vidiyo nti ffe tubaagala era nebaza nnyo basereebu bonna abayimirira nange omanyi gwe okuteekako essimu n'olaba Shiba nga akutiimye nti mugende mu show n'olengera Eddie Kenzo n'olaba Rema n'olaba Madrat n'olaba Bamaliaki n'olaba Comedy Store. By the Comedy Store I'm coming soon. n'olaba waliwo olunyiriri lwemba njagala tusome akutte bayibuli yo. Nina olunyiriri lwenjagala tusome tuyigeko ffenna mbeeko ensonga gye nkunyonyola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusoose ne tukomako awo. Tetunoonya nsobi mu bantu. Ne wabeerawo ekintu ekitambula n'otegeera naawe nti waliwo ekitali kituufu. Bikolwa by'abatume essula ya 16. Bikolwa by'abatume 16 olunyiriri ojja kutandikira ne 14, 15, 16. Bikolwa by'abatume 16, 14, 15 ne 16. Kati 16 ojja soma ne 17 ne 18 paka tunaakoyera naye ng'olunyiriri luva ku bikolwa by'abatume 16 ove ku 14 paka wansi etunaakoma. Bayibuli esomesa nti awo Mukama yeebazibwe. Bayibuli esomesa nti awo otuuseewo. Bw'oba otuuseewo gamba nti amiina nange neeyongereyo. Bikolwa by'abatume 16. Bikolwa by'abatume 16, 14 paka wansi tunaakomera. Awo omukazi erinnya lye Ludiya, omutunzi w'engoye ez'effulungu wa mu kibuga Suwatira, eyasinzanga Katonda n'atuwulira. Mukama waffe n'amubikula omutima gwe okuwuliriza Pawulo bye yayogera. Amiina. Bwe yabatizibwa n'ennyumba ye n'atwegayirira ng'agamba nti obanga musiimye okuba omwesigwa eri Mukama waffe, obanga munsiimye okuba omwesigwa eri Mukama waffe, muyingire mu nnyumba yange mubeere omwo. N'atuwaliriza. 16. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga, omuwala eyaliko dayimooni alagula n'atusanga, eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula. Yeebazibwe Mukama. 17. Bikolwa by'abatume 16, 17. Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo, ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Komako sooke nziggyemu ne music oyo. Bikolwa by'abatume atulaga omwana ow'obuwala eyatambulanga ng'alagula. Wangi yatambulanga ng'akola obubonero naye ng'abukozesa dayimooni ng'alagula.
ng'aliko omuzimu ogulagula. Naye omukyalo ono bwe yalaba nga ba Pawulo n'ababuulizi b'enjiri nga bakkirira okukola omulimu, n'awanika eddoboozi mu bbanga n'agamba, bantu mmwe ddala bano basajja ba Katonda, bano balokole ababuulira enjiri ey'obulokozi, ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Naye ng'ekituufu, ng'amazima amatuufu, ayogera ebyo si mulokole, ayogera ebyo musamize, ayogera ebyo mulogo, ayogera ebyo tabeerangako mulokole. Naye nga yayogera ebigambo ebyo nti ddala abantu bano basajja ba Katonda, babuulira enjiri, ekkubo ery'obulokozi. Nina ekintu kye njagala okutegeeza nti ensonga zino zonna ezigenda mu maaso buli omu aziraba bulala, naye zirina ekigendererwa kyazo ekiri emabega waakyo. Waliwo baganda baffe aboogerwako mu mannya agamenyeddwa waggulu nti Shiba Nampositinga, Nanangira Ekivulu, Bebekulu ne Nanangira Ekivulu, ne gundi Nanangira Ekivulu. Njagala kutegeeza mukwano gwange ampuliriza nti abantu abo si basiru, abantu abo bamanyi kye bakola era bakikola nga bakimanyi in return they are getting something out of you gwe kyotamanyi. Yet gwe tosobola kufuna mu bo kye balina. Number one, ye Shiba waakwata omuzindaala akulangire abantu okujja mu kivulu kyo, talanga balokole, alanga bantu be, bafaanizi be, mujje munsangeyo, mujje munsangeyo, mujje tugende, nange ngenda kubaayo. Ne Bebekulu naye n'alanga nange ngenda kubaayo. Tayita balokole oyo ayita bali babe we batamiira. Kakati gwe nannyini kivulu, kigendererwa ki ekikulangisiza ekivulu? Oyise olta oba si olta? Bwe mumaze okuyimba waliwo abalokose oba nedda? Waliwo be musabiddeko oba nedda? Waliwo abagobeddwako dayimooni oba nedda? Mubuulidde ku kigambo oba nedda? Kati ebyo byonna olina obitunuulira mu concert nga gwe omusumba ayise. Omukyalo ono gwe tusomyeko mu Bikolwa by'Abatume 16 yayogerera waggulu n'agamba nti bano be mulaba bayitawo, kubanga yakikolanga, yakolanga bw'atyo. Bwe bayitangawo okukkirira ogenda okubuulira enjiri, n'awanika eddoboozi, bano basajja ba Katonda, bano bantu ba Katonda ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Naye nga ayogera ebyo tamanyi kkubo lya bulokozi lyayogerako, n'obulokozi tabumanyi, yamanyi kulagula, ye dayimooni eri ku bulamu bwe. Tegeeza nti n'ekyali kimwogererako gwali muzimu gwe gwali gumwogererako. Lwaki? Kubanga Bayibuli etusomesa mu Lw'ekkumi Bikolwa by'Abatume 16:17. Tulina ensonga ze tugenda okwogera wano nkulu nnyo. Bikolwa by'Abatume 16:17. Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Njagala kutegeeza omusamize n'amala avaayo n'agamba bano nno be mulaba bano babuulira kigambo kya Katonda. Omusamize, omulogo, bano nno babuulira enjiri ey'obulokozi, bano nno bantu batuufu, bano be batuufu, bano abalokole be batuufu. Ng'omusamize yayogera bw'atyo, wabawo ekizibu. Tokubanga mu ngalo
wabawo ekizibu. Bashiba babebekulu okukolera ebivulo amannya ne bakuyimbira ne bajja ku bituuti yo ne bayimirira baliko kwogera ebigambo ebyo n'okukolera obulangu. Wabawo ekizibu. That is the truth. Wabawo ekizibu. Kubanga bano bakolanga bwe batyo, ono omuwala yakolanga bw'atyo. Ng'agamba abantu bano baddu ba Katonda, baddu ba Katonda ababuulira enjiri ey'obulokozi. Naye nga bye boogera bituufu. Boogera bituufu oba nedda? Ye, boogera bituufu. Bano abasajja babuulira ekigambo kya Katonda, ekkubo lya bulokozi. Naye 18 agamba nti naakolanga bw'atyo ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko, n'amuvaako mu kiseera ekyo. Mukama yebazibwe. N'amuvaako mu kiseera ekyo. Omwana ono omuwala teyalagulanga ng'akozesa omwoyo wa Katonda. Nedda, gwali mwoyo mubi omuzimu ogwamubeerako, ogwamuliko. Pawulo ye n'akimanya nti omukyalo ono tumuleka wano ne tuyitawo ne tugenda ne tubuulira enjiri, n'atuwanikira emikono nti awamaani be bana babuulira enjiri ekkubo ery'obulokozi, ate n'asigala wano ng'alagula. Kitegeeza ki? Bwe tusirika kitegeeza nti abantu bano bagenda kulowooza nti omuwala ono tumuwadde endorsement, tumuwadde go ahead, genda maaso n'okulagula ffe nga bw'otuwaana. Kitegeeza nti abantu abagenda okusigala wano bagenda sigala mu busibe. Omuwala ono agenda sigala ng'abasibye mu butamanya n'okubikkulwa okugenda mu maaso. Kiki kye baakola? Bo ne basalawo bagobe dayimooni, wadde nga baali boogera bituufu, wadde ng'omuwala yali ayogera bituufu. Bano basajja ba Katonda, bano baweereza ba Katonda, bano babuulira enjiri ekkubo ery'obulokozi bituufu, naye byogererwa okuva mu kamwa akatali katuufu. Kati bo ba Pawulo baakitegeera ne bagoba dayimooni. Kakati Bashiba, bakabako, bagulavite, bonna ekyalo kyonna nga bwe kiri eky'effujjo, ne bakukolera akalango nti tugende ku kivulu kya Musumba Wilson Bugembe. Tokuba mu ngalo. Tokuba mu ngalo. Nedda, baba tebayita bantu bo ba mu kkanisa, baba bayita baabwe bagende mu kivulu. Era gwe bw'oyimirira tolowooza nti bagenda kuyimba by'oyagala, bagenda kuyimba byabwe, kubanga by'oyagala bayimbeko tebabirina, balina byabwe. Then what do you expect from that? Even at the end of the day, nga toyise altar nti bannange abeetaaga okulokoka mujje, abeetaaga okusabirwa mujje, tusabire obulamu bwammwe, tekiriiwo. Kakati lirina eddoboozi eriri emabega wano. Taza naye mu nnyambala, abamu mu nnyambala, abamu ne kibayisa buki bulala. Naye njagala kutegeeza abantu nti mmaze emyaka 10 n'omusobyo nga mpita bantu bajje eri Katonda. Era kyenagambye mu vidiyo nti ffe tubaagala, era neebaza nnyo basereebu bonna abayimirira nange. Omanyi gwe okuteekako essimu n'olaba Shiba ng'akutiimye nti mugende mu show, n'olengera Eddie Kenzo, n'olaba Rema, n'olaba Madu. Ate ekyo kyenjogerako, ekyo kyenjogerako kekana akawala akali mu bikolwa by'abatume 16, 16, 17. Bano ba Pawulo, bano basajja ba Katonda ababuulira enjiri ey'obulokozi. Kati beebo
Bashibabo, Bakenzo. Pawulo ye yakimanya nti bano ekiri emabega waabwe dayimooni yeetaaga kugobwa era n'agoba. Kati gwe ate bw'otuuka nabo mu kivulu bo kye balowooza kirala nnyo, naawe olowooza kintu kirala nnyo. Ekyo kitegeerekese, so tekigasa bulamu bwabwe. Amiina, tekisobola kugasa bulamu bwabwe. Ate tekisobola kugasa naawe. Tekigasa bo kukuyitira kivulu kyabwe. Nedda, baba bakusibye katambaala ku maaso. Byebyo abayimbi abasekula tebali mu kukola mu mawanga gali amalala. Nagezaako kubiralaga. Ba Snoop Dogg bye bakola ebyo byebyo bye bimu. Ba PDD bye bali mu kukola eri bye bimu. Ba Jay-Z bye bali mu kukola eri bye bimu ne bino wano. Waliwo nayawandiika Bayibuli ye bye bali mu kukola bye bimu. Bajja mu kkanisa ne bakola ebintu bye bimu. Kati bamaliriza bo basimba olutazi zaabwe. Kati waliwo ekintu ekirala kye mutera nnyo okwogera nga mugamba nti Bayibuli egamba, Yesu yagamba nti jangu nga bw'oli. Tujja kireeta mu maaso awo. Eri lunyiriri mu Bayibuli nga lugamba nti jangu nga bw'oli. Nedda, teruliiyo. Nti jangu nga bw'oli teruliimu mu Bayibuli. Teruliimu mu Bayibuli. Nedda. Tujja kukireeta maaso awo mbannyonnyole. Kasooke tuwulirize omukulu ono. Tunolaba Bamalia, tunolaba Comedy Store. By the Comedy Store I'm coming soon. Nolaba all the celebrities kankomaawo neme kumenya ki manya. Okulaba Bebe Cool ku shoyo. Lwakuba nti abayimbi nabagamba nti bannaawe bwe mujja ku show temuyimba ki? Tebayimba ki? Bayimbe gospel. Bamwina. Talimba Yesu wasubiza. Kakati mikwano gyange njagala kubategeeza. Open up your eyes mutegere ekigenda mu maaso. Katonda alina abantu bawadde omukisa n'abawa omuzindaalo omunene okwogera ebigambo ensi ne bawulira. Ne tukozese opportunity eyo, oba mukozese opportunity eyo okusomesa abantu ensonga ezeetaagisa. Number 1, tosobola kugamba nti nabayita naye bwe nabayita bannange ne mbagamba naye muyimbe gospel. Kakati mu bonna b'oyise ani mu bonna agenda okuyimba gospel nga naffe eno mu kkanisa ya Kristo bw'okola olukalala lw'abantu abayimba gospel 10 ogenda kujjako 3 nkiddemu abalokole mu kkanisa abayimba ennyimba za CD 10 basimbise layini obagambe mumpe CD zammwe munyimbire ennyimba za gospel ze ziri luddawa, babuuze gospel kye ki, tebamanyi. Ku 10 ogenda sangako abantu 3 bokka be bayimba ennyimba za gospel, tebamanyi kwawula. Kati gwe obagambe nti ogwe okoze ekivulu ku Africana ogambe Bebe Cool nti tuyimbire talimba Yesu kubanga ye gospel. You are making
Hano oli mu kwogera ekintu ky'otalinaako kumanya kwakyo wajja kitandikira nekyo kigenda kuggwerera. Gospel kye ki? Kyova olaba nze mmaliriza nkutegeeza nti ekivvulu ekyo ekyategekeddwa tekyabadde kya kkanisa, kyabadde kya nsi. Ekivvulu ekyategekeddwa tekyabadde kya kkanisa, kyabadde kya nsi. Waliwo ekyawandiikibwa kye nandyagadde nkusomere ampuliriza nga mmaliriza. Gospel kye ki? Gospel bwe tutyo bwe tukola. Gospel kye ki? Gwe bw'oyimirira bebekulu omusaba oluyimba lwa gospel, gospel kye ki? Bebekulu ayimba gospel ki? Kuba kati obuzibu obuliwo abantu bwe baafuna ate ne balemererwa okubajja mu buzibu obwo kwe kulowooza nti buli ayimba Yesu beera nange, oli mukulu Mukama, talimba Yesu, bw'akkiriza byonna bituukirira, talimba Yesu, oyo gospel. Buli akuta oluyimba n'agenda mu studio n'ateekamu Yesu Yesu, oyo gospel. Kati ne tubeerawo mu katogo. Ayimba oluyimba lwa worship, oyo gospel. Ayimba oluyimba lwa praise, oyo gospel. Ayimba oluyimba lw'okunyiga omutima, oyo gospel. Ayimba oluyimba lw'okusaba, oyo gospel. Kati ne tubigattaawo ne tubeeraawo ffenna gospel, gospel. Onayimbye gospel, onayimbye gospel, onayimbye gospel. Kyova olaba nti bwe kigaana mutandika okukategorizinga ba secular ng'abayimbi ba gospel. Gospel kirimu ebigambo bibiri. Ekisooka mulimu ekigambo ekitibwa go, G-O. Pel, S-P-E-L. Pel. Go means good. Spell means news. Pel, gospel. That is good news. Good news only applies ku Mukama waffe Yesu. Yalina amawulire amalungi gegaliwa. Alokola era awonya. Yafa n'azuukira akomawo. Alokola awonya. Yazaalibwa, yafa, yazuukira akomawo. Alokola. That is the good news. Teri good news ndala. Kati ku bayimbi bonna bomenya nti bayimba gospel, tuweeyo abayimbi abayimba gospel nga mu nnyimba zaabwe mulimu obubaka obugamba lokoka, Yesu alokola era awonya, yafa, yazaalibwa n'azuukira era akomawo. Mu b'ogamba nti bayimba gospel mulimu abatasobola kukkiriza ddala nti Yesu adda. Era mulimu abatagenda kukikkiriza nti Yesu alokola era awonya nga tebajja kikkiriza. Kati gwe bw'osibako mu bayimba gospel. Matayo 24:14 we tugenda okutandikira. Matayo 24:14. N'omusobyo nga mpita bantu bajje eri Katonda. Era kyenagambye mu vidiyo nti ffe tubaagala. Era neebaza nnyo basereebu bonna abayimirira nange. Omanyi gwe okuteekako essimu n'olaba Shiba nga akutiimye nti mugende mu show. N'olengera Eddie Kenzo. Ekyo tukimaliriza. Bakenzo, Bashiba okukolera kadivati nti mugende mu show. Si gwe alina wiini, be balina wiini. Gwe tolina wiini yakyo, bo be balina wiini. Lwaki? Kubanga gw'omaliriza toyise olta. Omaliriza toyise balokoka. Omalirize tosabidde bantu.
ate gwe kennyini nnyini mabegako eyedda wagamba nti ebivulu obirekedde awo, Mukama ganye ebivulu. So ebivulu n'obiddamu, wuliriza. Nolaba Rema, nolaba Madrat, nolaba Bamaliaki, nolaba Comedy Store. By the Comedy Store I'm coming soon. Nolaba all the celebrities kankomaawo neme kumenya ki manya. Okulaba Bebe Cool ku show yo. Lwakuba nti abayimbi nabagamba nti bannaayo bwe mujja ku show temuyimba ki? Tebayimba ki? Wuliriza nnyo we tugenda. Bwe mujja ku show temuyimba ki? Temuyimba ki? Bwe mujja ku show temuyimba ki? Temuyimba ki? Bebe Cool okujja ku show yo, omanyi kitegeeza Bebe Cool okujja ku show yo kitegeeza ki? Nothing. Ekine kye kitegeeza. Kitegeeza ki? Kati gwe bw'oba obakuza, kati awo we batwalira chance ey'okudominatinga. Singa obasuusuuta otyo n'omulaga nti wazze ku kivulu kyange ekyo ky'amaanyi, bagenda maliriza bayimbe agayimba gaabwe. Wuliriza. Bayimbe gospel. Bamwina. Talimba Yesu. Enzo. Nolaba Rema, nolaba Madrat, nolaba Bamaliaki, nolaba Comedy Store. By the Comedy Store I'm coming soon. Nolaba all the celebrities kankomaawo neme kumenya ki manya. Okulaba Bebe Cool ku show yo. Lwakuba nti abayimbi nabagamba nti bannaayo bwe mujja ku show temuyimba ki? Tebayimba ki? Bayimbe gospel. Bamwina. Talimba Yesu asubiza. Kati bwe tukomaawo. Bayibuli esomesa, Bayibuli yaffe gye tukwata esomesa mu Matayo 24:14. Matayo 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Naye enjiri eno ey'obwakabaka enjiri eno ey'obwakabaka erimala kubuulibwa ng'omujulibwa eri amawanga, awo enkomerero n'eryoka etuuka. And Bible ez'enjawulo, translations ez'enjawulo nga New Living Translation ojja kusanga ejja kozesa and the good news about the kingdom. English Standard ejja kugamba and this gospel of the kingdom. I mean King James ejja kugamba and this gospel of the kingdom. Of the kingdom and this gospel. Enjiri. Bwe tumala okutegeera ekigambo enjiri kitegeeza ki? Nti ebigambo bya Mukama waffe Yesu alokola era awonya, yafa n'azuukira adda. Njiri eyo olokoke obusungu bwa Katonda bujja mwenenye. Mu bayimbi abayimba secular bonna ani alina oluyimba olugwa mu kategore bwetyo? Abula bw'olinamu talimba Yesu asubiza byonna bituukiriza ja Allah Jehova Jesus Yesu Kristo ja Allah. Kati yoyo gospel gwe goyita gospel. Bible egamba nti enjiri eno ey'obwakabaka. Kati olina okumanya bwakabaka ki bo bwe bayimbiramu naawe obwakabaka bw'oyimbiramu.
tegeeza gospel waabwe mulala nnyo, tebalina gospel kubanga tebasobola kuyimba Yesu alokola era awonya. Kati gwabwe bw'ogamba nti bw'oba ozze gulavite yimba kale akayimba ke twayimba ffenna ekkuba okutta effu ke kaaka gospel ng'obatwalira awo bw'otyo. Kati bwe bubuzibu obuliwo, iyo confusion eriwo. Lwaki tukoma wano olunaku olwaleero tugenda kweyongerayo olunaku olulala. Njagala kubategeeza nti ebintu bino tetubyogera nti tugenderera kukuba oba kulumba muntu yenna. Nedda, wabula twongera kwagala omuntu oyo omu babiri okuyambibwa, okutangaazibwa, abantu nga babuzaabuzibwa n'ebigenda mu maaso. Mukama bankumire. Tujja kudda tutunuulire ekintu bano abagamba nti in fact abatera nnyo bikozesa bayimbi. Mbu Yesu yagamba mujje kyangu nga bw'oli. Bano abayimbi abagenda mu mabaala, manyi mujje mwenna, omulokole n'atali mulokole mwenna mujje. Tujja kukitunulamu ekyo. Ddala kituufu Bayibuli esomesa nti jangu nga bw'oli, olwo lunyiriri luli luddawa mu Bayibuli? Sirulabankako. Kama bankumire. Tujja kweyongerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. alina ennyumba emunyonyo ekaze ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka bw'olaba ekkanisa ye esabirawo mu muyembe kwegamba tatana kuswala okupaakingawo emmotoka ye bayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu baggwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira Mukama ennyumba ye muzuukuka bange mwanguwe ettooke lino lyetaaga enkondo munzijukiza ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo Sawulo ebyambalo yabirina nga ne Goliyaasi alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mu biwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye owa bishopu sibuganye naye n'essenyiga n'alemerawo jabyogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atetegedde biveeko ggwe tebyabadde bibyo muzuukuke muzuukuke mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola bataata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri katemba mu kkanisa asukka basumba bafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana byatali mubbi bakuumira ki waliwo n'aba balina naye ng'olaba bansonga ne bano n'abatandika gamba tugufudde mugendo negina emizimu gye tugoba bwe tugiwa n'obuzindaalo eno bw'okubuuza nti ovaawa oti gunaayogera amazima yongera n'obuuze linda ke guligamba